Comrade Nuwamutwe finally twategedde gye bamutette era kati bamutadde mu kkomera nga bamutaddeko emisango emijweteke nga njagala mbazeeyo emisango gye batadde ku Comrade Nuwamutwe njagala ovuga obwongo bwo obuzze ku nkwata gye bakwatamu Honorable Sseggirinya Muhammad ne bamugatta ne Ssewanyana nga si ba mukwano era nga tebabonganganako nga Ssewanyana si w'e Masaka ate nga Sseggirinya iwe Masaka nga ne constituency mbatemera abantu siya Sseggirinya kati njagala osooka ofune preference or precedence eya Sseggirinya ne Ssewanyana ogikwata ogiconverting ogize ku Nuwamutwe ne Charles Twine kati Museveni yatandise okukola ebintu ebyo ng'anoonya omuntu gw'ayinza okusaako amukusireko ye adriving ekesi ye nga bw'agyagala atya. Nuwamutwe nga mumanyi musajja wa nkyukakyuka abadde mwogezi ku mitimbagano era ng'atambulira ku gadi ya president. Charles Twine abadde mwogezi wa kitongole kikese mu ggwanga era nga mukozi wa police ompulya bulungi nnyo tebalina bakwasaganyiza mirimu era tebasinkanangako ompulya bulungi nnyo. Ekyokubiri Twine abadde akola ku parliament. Nuwamutwe yasembayo dogenda ku parliament. Nuwamutwe yasemba ogenda ku parliament nga Sseggirinya alayira tadda ku parliament. Ompulya bulungi nnyo. Statement yebwe bagamba nti Nuwamutwe yakozesa esimu ye n'ayogera ebigambo ebitiisatiisa mbu omukulembeze eggwanga mwe yalagirwa okukwata movement agikube Yoseri Tibahabulwa. Lunaku ki Nyando Yesoferi Tibahabulwa lwali obadde okumpi ne Nuwamutwe mu kitundu kyonna mwali mbereddeko okumpi mutemulabanga emisango gye muteeka ku bantu tegisawuniga ku bantu gimu obwongo butegeera. Lunaku ki Nuwamutwe lwabadde so closed ku ggwe kubanga bukyanga tutandika struggle Nuwamutwe teyesemberezangako wadde okuliraana ekifu kyonna w'obadde kubanga Nuupu ne NRM tulika bwanango kati Nuwamutwe yayimirira wantu wonna ewali close in the distance okusobola ko akwate peva agikube mu 7. Lunaku ki ekyo tikimaze. Mwagambye nti emisango gya Nuwamutwe gifaanagana n'ejaani n'eja Twine Charles. Mwagaye Twine Charles akola ku parliament obaka bwe yasindika nga avuma n'abatulege nga avuma ne Tawewa yasinzira ku computer ye okukola obaka obwo. Temwatadde mu computer ye eri personal oba computer eri ya police ey'omulimu. Waliwo ebintu bibiri. Waliwo kye tuyita personal computer. Owulira? Ne office computer. Mwade muyina okwidentify nga computer ki. Kubanga computer zina AIP address. Ekyo nakyo mwade bade mukyindicating mu file yammwe nti okusinzira ku IP address computer bweti wazizo omusango ng'osinzira mu kitundu gunte mwaki addressinze. One, bwabanga wa police era nga badde akolera police nga computer gyakosa temwajawudde nze kankole okwogera kwange omulundi gumu nti computer badde akozesa ya police. Police erina joint server emu buli message yonna gy'osindika computer police emanyibwa ebitongole byonna ebyokola ki ebyokwerinda ddala ekya police. Mwagala tugamba computer Twine gyabadde akozesa mwe temwalabako message yo nange eyitako mwenna. Bwabanga temwaspecifyinze yabadde personal computer yabadde computer office kubanga zonna ziriko IP address. IP address temwagitaddeko. IP address yeraga ekifo computer yewe yabadde n'emisango egyaziddwa. Kati mwagenda mukozi wa police era asangwa ku parliament. Nenga te police computer za police zonna zirina network yemu. Era baba basindise message computer buli wa police yonna avunanyizibwa kubanga atambuza communication afuna message eyo. Ompulya bulungi nnyo. Ennaku ze yagisindikiramu mwagala kuŋŋamba nti olunaku Twine yazze emisango ne Nuwamutwe yazze emisango. Emusindomani ogamba otya mu Jamaica. Olunaku lwe mu the same day Nuwamutwe yazze emisango gye mugamba nono lwe yazze emisango. Asajja bana obutasoma buluma okuza. One, mwina kye mufumba kyekiruwa. Ladies and gentlemen, omusajja oyo Charles Twine
emisango egimuvunaanwa mirala nnyo public tebabagadde bagamba kansoke mbasonireko manyi wano information esooka wano emisango egivunaanwa ono egi underground wansi gye mutajja kutegeera yafuna sente mu lukujjukujju kye tuyita receiving money with false pretense yafuna sente mu lukujjukujju ayina investor bwe yakubako emitwalo egiri mu 15 plus ejja dola kibava bamuwamba nenga bagala kwatirako nuwa mutwe omuteka ku file bagala kwatirako nuwa mutwe bagate file yono neyoli kati kino kibagambye kuno inspector general of police kwoli aba iso kwemuli aba semwai kwemuli Museveni kwoli mwenyini kwemuli omusango guvanira batwine ense balete gumanyi kati njigubulidde twine gomusiba kuki gomusiba kukunwa mutwe twine emisango mwamutaddeko just kubeera nga kimwakola gundi asewanyana ne mugata kusegirinya nga mwagala kuzimba fayiro nenge emisango ejadde ekivunaniwa twine yafuna sente mu lukujjukujju emitwalo 15 ejja dola plus zakuba ku investor mwani temuyina ngeri gye muyinza mukwata ne mukozesa je abere ku fayiro yemu nani ekwatira ko nuwa mutwe kati njala ategeeze gwanga twine simu sibenti bamusibye bamuyemisa mbosima yavuma Anita Mongi no tegiriyo mwenna mwadde mugobera tweet zeri awandika previously tweet ezo zali zirumba national platform zaite zirumba Anita Mongi babaletereyo tweet ye anti bagenti yakosa mutimbagano oba computer babaletereyo message yemu ngeri related okuvuma Anita Mongi oba tayebwa mve ku internet babaletereyo tweet yemu ngevuma Anita Mongi oba tayebwa mve ku internet tweet zona ze mwalabye ezibadde kumwe zona zali zivuma national platform ne ba foot soldiers nga twine yaziwandika era nga atiisa tuli mu forensics kati twine bali bamuvunana musango gwa kubba mitwalo 15 plus ejja dola wano bayagadde kuzimba file okuteekayo comrade nuwa mutwe bamusibireko kyovula no lwatu se mu kooti yabadde musanyufu nnyo ne kajjamba akakuba ebyange mbyogera nina obujulizi saagala nnyo kubalwisa nnyo buli kimu kimanyi buli kimu mukimanyi saagala balwisa nnyo buli kimu mukimanyi n'obujulizi tuba nabo wano mu bwangu muwulize bulungi nnyo You recently started Parliamentary Police Station. You reside in Mukemba Cell, Matije Parish. Ekigambo kye bayita reside at the Parliament Police Station. Akolera ku police yo ku parliament. Remember bamukwata agenze ku kitebe kya police ekikulu enagulu muli bamukidnapping ne bamukidnappinga ne basoka bamubuza we banga eryo nda nga bali mu musomesa kiki kye bagenda omuteekako mbajjukiza yava mu office ye n'agenda enagulu nga bamuyise mbu ne bamukidnappinga ennaku ze yamala nga bamunoonya bali bamututte kumusomesa misango ku case file bagenda okuteeka ku nuwa mutwe teri kirala period nakyo kibategeeza mu kitegere bulungi nnyo uliro omulamuzi nga asoma case file You are a male adult, you are 48 years, you are Nyakole by tribe. You recently started Parliamentary Police Station. You reside in Mukemba Cell, Matije Parish, Kasala Town Council in Oxford District. And you reside in the Kabule Central Road in Matuga in Oxford District. Eight counts. The first count is inciting to violence, Code Section 79(1), the Penal Code Cap 128. That Detective USP between Masilo Charles between January 2024 and May 2025 at various places within Kampala Capital City Authority through electronic social media messages incited Mitala no Alliance Noamju to attack and cause the death of the President Republic of Uganda using favors by reason of his office for political opinion. Absolutely not.
The appeal not guilty as stated on count number 1. Count number 2 is incitement to violence on the social Nabagamba Sero Bihogo and Educate Bihogo. Sero Rugaju and Educate Rugaju. There is a difference between Noah Mutwe and Charles Twine.